alina kasente tawase anti kati man istata minkum albaa falyatazawwaj. So hadithi etandika faman istata musobozi oto bwina imagine yo hadithi kwata kubavubuka ya mahashara shababu etandika kali waba muvubuka gwe tusubira nti wede tayina ki akoze naye ne bamuwoninga manistata amba kachotegeza toyingira mu kintu temuni byakusaaga era obakuwa options bwe watosobodde ddamu kusiiba biki bakuwate methods za kulwanyisa shahawa nga towasizza naye nazo teziri permanent tojja kusiiba myaka 10 wallahi olwana nga bwosaba Allah alitembera osobola kubanga oyingira mu bufumbo nga ddala minimum eri osobola ogituukiriza kwayo minimum togirabe nga nayo sinene takulimbye mwana watu bali kubeera ntokyekumbidde ku mukuto gw'esiko gwa 93 FM radio obufumbo buweesa ekitiibwa we bali kubeera ntokyekumbidde ku mukuto gwaffe ogwesigika ogwa IUFM radio. Tukwagaza birungi byerere era tugamba nti gwe tulokalire programu yo enganzi programu ensonga z'amaka twamaze okubeera nti eggukawa neno ku mpoozo ya 93 akatonzema FM radio mpozi tukwetondera tutandise mu koleti tubadde tuli mirimu emirala emitongole nga tuyina kubeera nti tuteekateeka tuweereza ne kuliko emugulire bobeze ne baganda baffe bannyinaffe mukulu Lubega Ibrahim Kasinga nga kutusaako egguliro okuva waneeno nawali tubakulisaayo mwenna gye mubadde abayingira mu kibuga eky'Embaale tubagaza birungi byerere tusaba Allah tabaraka wa taala abeere nti abasasula musera mwerere mpozi nammwe abafunye ebizibu ebyenjawulo tusaba Mungu Allah tabaraka wa taala abeere nti ayomalira nagamba nti akaseera akakona akange katana kubeera nti katuuka naye ffenna tuli ku lugendo oli bw'aba afudde tugamba nti nti kiki tumanya nti naawe yakuli ogenda okubeera nti okwata essaawa ezo zinaabeera nti zituuse buli lwakuna tuba ne mukadde waffe mukulu Ssekalema Hamza buli lwakuna tuba twogerezeganya tushayalinga ku bintu ebyenjawulo tuba tweyigiriza twesomesa ekiba kiganya oluusi bw'oshayalinga ne muntu ne muganda wo omuzungu yalugera nti ekizibu ekiba nga waliwo gw'oshayalinze naye gw'obuulidde kuko kiba half solved mulundi guli eri wakiraba nti twali tutunuulira obuzibu obuli mu zifamire ez'enjawulo nti omukyala n'omwami babeerawo nga tebogerezeganya okumala akabanga akawanvu omuntu n'amala myaka 2-3 mwezi gumu nga tayogera gy'eri munne naye nga bagamba nti bafumbo balina n'abaana ebintu ebisinga obungi babikolera wamu naye akaboozi nga tekalimu omukyala waliwo omukyala eyatukubira omulanga mukulu Ssekalema n'atugamba nti Amiri wena tunaddira tujja beera nti tumaliriza paati yaffe eyo olw'okuba okusinga yali atunuulira nnyo abaami nga bwe banyigiriza abakyala ekyomukisa omulungi nti mu studio mwali era njagala mbeere nti muweereza kaneena akadooko oli akazindaalo abeere nti atuusa obubaka bwe mu budde obulungi buneeno nga nsuubira nti buli omu kati ali mu ddiiro mulimu abavuga ebidduka byabwe naye nga bali ku mukutu naawe ali ku Qibla Islamic Media tukwagaza birungi byerere nagamba nti awantu woyinza oteeka essente n'okola contribution nga sente zo tezigenda fiirayo wa Allah ogenda zisanga wegatte ku mulembe ku mutindo ogwa Qibla Islamic Media nagamba nti twagala kamera twagamba nti kati twatambula olugendo lw'emiliyoni 8 kati twasigaza miliyoni 4 tolabaawo nga waakiri tutambudde so twegatteko tubeere nti tufuna akasimbi kaneeno
sobola okubeera ntufuna ebyuma eby'amaanyi ebirungi nga bijja ekifaananyi ekirungi n'eddoboozi eddungi, oba oliawo Allah naawe naakugabirira n'akuwa omugabo gwo ku kiyama nti naawe waleka irimu etambula. Kuseka musanso okulaba n'okuwuliza ku mpewo zaffe za FM radio pozi ne Qibla media. Tuwuliza twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okutuwa obulamu ate n'atuwa omukisa okuba nti tukubaganya ebirowoozo ku ddiini ye n'engeri gye tusobola okwongera okubulungi bw'obusiraamu bwaffe. Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda n'atugamba nti liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. So n'olwekyo ihsanul amal ye tasiki gye yatuwa. Okay. Mu nsi muno Allah yakubala ku effort gy'otadde mu kutereeza. Takusuubira nti ojja kuba ebintu byonna bikola perfect, naye eyo effort gy'oteekawo buli lunaku n'oyongera okwetereeza ye katala aba ye tasiki gye tuliko. So luli omukyala complaint ye yagireeta era indeed ne tuyogera nnyo ku nsonga y'abaami. Ndowooza Muzeeyi Amiri ayinza tukebererako mu kitabo kye tulabira ddala biki bye twajjayo. Yes sir. Kati tugende mu maaso nga tetuddamu ate nga tetujungulula ebyo bye twayogera, naye nga ekintu ekimu oba oliawo sometimes kyetulaba nti olw'embiranye oba tension ebeerawo olumu wakati w'abafumbo, osanga abantu ng'ate kugamba balinga abanoonya obunoonya n'abayamba okubakubirako ku munnaabwe. Ate Amiri bw'ajja ne puroguramu ng'atabukidde abasajja abakyala abasanyuka abagambyeko, akyusa n'ajja ng'atabukidde bakyala abasajja nga basanyuka babagambyeko, naye nga eyo si attitude entuufu gye tusuubira. Attitude entuufu ya buli omu kulwana kulaba ng'atereeza. Twakiraba nti abaami baali balekeredde obuvunaanyizibwa kigambo kituufu lwa nsonga nti either yali abakyuzinga nti bapapa okuyingira obufumbo buneeno. Era kye twali tulese mu ddiiro nga twagala tutunuulire ddi lunandiyingidde nze omwami mu bufumbo, olw'okuba twalabanga ekizibu nti wonna okuva ku namba emu oba namba bbiri. Okuva ku namba emu. Olw'okuba twakiraba nti omusajja bw'abaamuko n'akamunyiziza akatonotono ku lw'omukyala we amuleka n'abantu tamuwa buyambi. Yes. Nkitegeera. No. Kale ekintu ekimu kye tulina okusooka okutegeera nti abantu beetaaga okukimanya naddala ffe abaami nti Allah bwe yali atugamba okuwasa bawadde ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali atukubiriza ku nsonga y'okuwasa. Yes sir. Yaleetawo ekigambo ekiyitibwa istitaa. Istitaa kye bayita obusobozi. Kati obusobozi obwo olina okubwepimira. Obusobozi obusiramu buteekawo minimum, naye buteekawo nga olina obuvunaanyizibwa bw'okwepimira. Actually kiringa bwolaba wano university tuba tuleeta omuyizi ku foomu bawandiikako nti omuyizi gw'olina okulaba oba okwalifayinga. So bw'onajja gwe neweefiiringisa bifoomu olowooza ogenda kuyitira mu kavuyo era ne tukuwa ne tutuuka eyo mu maaso sekendi year ne tukuzuula nga tukwalifayinga tugenda kusazaamu ebintu bye byonna tugenda tunenya. Gwe kennyini olina kulaba nga osobola. Okiraba. Kati n'olwekyo nawali mu bufumbo omwami bamuwa kye tuyita minimum. For example
minimum bwe tuba tugamba okwambala tebategeeza nti alina kugula lugoye lupya buli mwezi oba buli mwaka for as long as omukyala tagenda kuyita bwereere oba tagenda kwambala kintu kimenya mateeka ga busiraamu bino ebyokukyusakyusa naki tebigwa mu minimum. Kwambaza oba kweyambaza nze kennyini? Kwambaza oli wagwe kye tusuubira olidde weeyambaza dde teweetaaga kuwasa inodo okweyambaza. Naye oli gw'owasizza oba olina omwambaza kati tukubalira bino ebibyo tebakiraba nti ate omuntu agenda kwagala bamujjukiza okweyambaza olanga oyo abeera tali sirias. Naye omukyala gw'oleese ono olina okumwambaza. Naye nga bwe tugambye babala minimum tebabala ideal. Kati ideal ono omukyala omunauganda ayagala akyuseeko Monday ayambala olulala, Tuesday ayambala olulala. Kati yo shariya weeba ebala oli nti yalemeddwa okwambaza batunuulira nga ddala engoye tewali. Naye bw'aba yakugulirayo wadde abaaye emu onyumya mbwe ndimu emu toyinaawo banjerega simanyi sikyusaamu kirala yo shariya eraga nti minimum yagituukiriza. Okiraba bwe tugamba nti kuliisa kugamba kwe kulya okutakosa muntu. For example oli bw'aba afoodinga miiro emu olunaku tekukosa gwe ng'omuntu tewali muntu asobola kufa nti lwakuba alidde miiro emu olunaku. Kati olwo baabamu bakwalifayinze atuukiriza katala akulisiza eyo miiro emu ey'olunaku. Of course bw'oba omulwadde wa losazi nga biyingiramu okuba nti olina okulya ate awo tuba tumujja kubanga ffe kye tutunuulira alina okuliisa mu ngeri etakuleetera kukosebwa. Bw'oba walosazi ng'olina okulya emirundi 3 olunaku kitegeeza tuba tuvuddeyo ku minimum ya miiro emu kati tuzze ku 3 kubanga ono mulwadde gw'owasizza. Olina kuba nti olina obusobozi obwo obumuliisa mu ngeri etagenda mumukosa. Bwe kubeera kumusuza tewali teeka ligamba nti olina kuba ng'ozimba ennyumba yo. Oli ne bwapangisiza emyaka 1000 fazilonga zitosuze bweru aba atuukiriza kubanga ate olumu osanga abakyala bamu olwa pressure, social pressure generally laba abalina omuzimbira bakiyita nakunzimbira okuzimbira byebyo. Ennyumba yiyo ya musajja era ndoza confusion naye ebeerawo. Ndoza finally abakyala abamu bamanyi n'okuwamba amayumba g'abasajja. Kati omukyala bamuzimbidde ennyumba batuuse bakaayanye baawukanye. Ye n'agamba omusajja oba oyagala gwegenda nze wano sivaawo. Ffe ebyo tubiinayo mu busiraamu unless nga gwe wazimba ennyumba musulemu n'omwami naye bw'aba oli egizimba ebyo ebyogiremeramu ebya kalisya zaawano ebyo tebiriyo. Ffe mu reasoning yaffe ey'obusiraamu oli bw'aba yakwata sente ze n'azimba ennyumba gwe wali omukyala mu kaseera ako naye katulima mukaayanyagane nga gwosazeewo mwawukane toza kulemera mu nnyumba y'oli. Bwemba mwasonda babiri demandi nga sheyayo njagala miliyoni zange 2 zinateeka kwene ennyumba. Omu ku babiri alekera munne ne mukiriziganya njagala miliyoni zange 2 zinateeka ku nnyumba ye nga zirabika bw'aba taziina oli budde bwange muyina gitunda nze yakugagawaza wayito girina ebyo tebiriyo mu busiraamu. Busimanyirwa kwa waliwo ng'oli mukyala oli naafuna obudde obugenda okukola sente wajjukira si nti buli alina omukyala akola sente nezivaayo kiba kitegeeza tosobola kukireiminga nti gwe okubeerawo okwo kwekwagagawaza oli. Just mu kubeera reasonable omuntu bakugamba n'otanyigiriza mukyala nga mukola kintu kesi mufuusa mu kaseera naye kyetuleeteddeko eyo ango tugamba nti oli ne baba tazimba ennyumba ye azolonga asobola okupangisa nnyumba ne batamugobaamu ekyo nakyo kibalirwa nti akukoze eki akusuzizza. Kyetubala nti alemeddwa okusuza kyekino landlord yabagobye mu nnyumba muli bweru kati awo omulimu guba gumulemye.
Nkiraba. So katulanga minimum teziri complex nnyo bwe tugamba emmere tetutegeeza kulya muceere buli lunaku naki minimum oyo wabeera ne muwogo we as long as naye ekola emmere tojja munenya nti teyasobodde kukuliisa. Gwe tosobola kugamba nze njagala nyama ffe waffe twakula tulya nyama minimum kwe kulya emmere etagenda kukosa. Of course tekitegeeza nti abasajja baleme kufaayo kugamba kufuula waka nga wali comfortable. So eba kugamba nti nemiiro emu emala ate nga togifuula principle eyo bagireeta nti wotafunira musango. Naye eyo miiro emu tetwagala ate ogireete ng'olina capacity ereeta nemiiro zesatu. So gw'omwami balansinga owo abantu baabawaka both omukyala n'abaana ebintu nga bijja mu nfunayo. Kubanga tulina hadithi namba mu makulu gaayo nga Nabi Sama agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo omuddu we nga ayolesa enniima eno kwegamba ebirungi ebiva mu nniima ye Allah gye yamuwodeka. For example, Allah bw'akuwa ssente ng'abantu abalala abamye ssente gwe ate ne weekuniza n'oyongera kulya binyeebwa n'oyongera kulya bijanjaalo abantu bonna obanyigiriza ng'ate ssente oziina owooza simanyi osevinga kati awo oba toyolesezza kiri Allah kyakuwadde fadula Allah gyakuwadde abalala yabawadde ssente nti gwe n'akuwa nga ziwera ate mu kifo ky'okulabika nti oyawukanyeko ku bali beyagezesezza n'embeera y'obukendeevu ate gwe nawe weeyisanga bali beyagezesezza kati ekyo kibeera ovudde ku mulamwa. So bwakuwa akasente kakozese so si kweraliikira kubanga abamu tukulira mu bwavu ne buyingira mu mutima. Kati omuntu w'obwavu mu mutima ne bwafuna biliyoni alowooza mbu bw'anaatolako emitwalo 10 agenda kuddayo eri mu bwavu gye yakulira. Kati n'ending up ng'anyigiriza abantu baabawaka nga ye buli ssaawa yeeraliikirira bwavu gye yakulira. Kumbe in the end obulamu bwede bwalimu bwalowooza nti mweyeziyiriza obwavu era bwennyini ate bufaananira ddala biri byagamba nti byagala okudduka. So n'olwekyo tubalansinge era kiri ekyokuzimba kye tugambye ziri tuwadde minimums nti oli bw'aba nzikoze abatafuna musango naye bw'oba olina ensimbi ezizimbira abantu bano babeera comfortable nga tabalina muntu abasumbwasumba mu landlord kikole bazimbire. Togamba nti akasa minimum nze kasitamba newe mbasuza gwe Allah bw'akwambusa eddala nga naawe followinga tonyigiriza bantu bo. Omwami omu yayina kwegamba yayina ssente ng'ayina n'amayumba ga rentals naki ng'afunira ddala ssente zitegereka naye ssebo ye ng'abantu olumu ajja n'abagamba n'obaga nti teyafunye ssente ne basula nga tebalidde. Allahu akbar. Okiraba n'atakomaawo buli ssaawa binyeebwa. Kati lumu ajja alwala alabira ddala ng'alabika ayinza okufiirayo ne bamugamba munnaye walera dde olisitinga ku bintu byo kubanga tulaba embeera eyinza okutabukira n'abantu ne badduka n'ebintu byo. Kati jjukira omukyala yali amulabirira kati omusajja n'atandika okulisitinga ebintu tabyogerangako na muntu yenna waka. Wallahi omukyala n'awuliriza omusajja rentozi nina ekawempe nina enansana nina omukyala yawulira obusungu n'amugamba musajja gw'olina omutima omubi nze sigenda nakuddamu kubeera naawe ngenze. Kagamba ndoze yakubamu ekifaananyi okubonaabona kwe baadde babonaabona ng'alinga eyafumbirwa omusajja atalinawo wadde 10 naye ng'oli omuntu mugagga alina rentozi seemu si 2. Omukyala kyamuyitirirako n'anyigira teyaddamu kukomawo awo waka. Yagenda teyadda lwakeeyisa kikopi obukopi obuyitiridde obwa tetugenda mu eyo direction nkono gamu. Allah bw'akugulirawo naawe ggulirawo abantu bo kubanga tomanya oyinza okuba nga mu kaseera kano Allah akugwirirewo naye nga mu maaso agenda kukusiba kati gwe butandika ssaawa eno ate obbasiba kati olwobona atuuka eri nga Allah asibye era ng'ogenda ate kubanyigiriza mirundi 2 wabeerawo akasente mweyagala abantu kubanga abamu ate simanyi oba theory eyo ntuufu abamu tuba tulowooza nti singa owa abantu bo comfort nyingi
for example abaana bwe batabonebone mukwanga gwe bwabonaabona tebajja kumanya buzibu sinani bulimu ssente ebikina simanyi okay nakyo kiyinza okuba kiyinamu some element of truth naye ekintu kugamba oyinza obba kyetaaga nokibakozesa nga training katolanga omusirikale bwebaba mu training era bamukuba embooko nakini bamubuusa ebintu bingi naye ng'amanyi nti eno training takikola nti yembeera yaki yamajero training eggwako alange natandika okuwangala obulamu bwa bulijjo so ndowoozamu nti bw'oba osazeewo okukola bintu ebyo abantu bo bawarning katugenda mu training omwezi guno so that bamanya nti eno just tuli mu training dano okubateekako embeera y'akanyego nga bo tebarealizinga nti oli mu ba training akubanga obeera obanyigiriza ate olumu oyinza n'okuyigiriza abaana abalenzi omuzoogo omuvundu ogwokuba nti omuntu yeekuniza abantu ensimbi azina ate tali willing owa abantu be bulamu buli ebiti comfortable tukose ennima ya Allah yonna gy'aba atuwadde ensimbi tuzikozese baba atuwadde amayumba amanene tugakozese ga buli kimu tubeere nga tukijjayo mu mbeera entuufu so meaning mu kuyingira wano fe tubala minimum mu sharia naye bwe tumala okuyingira mu bufumbo tugezeeko okwadijasitinga tusobole okuba nga tukola ki ng'abantu baffe tetubalumya ng'ate ya Allah atugguliddewo naye bw'aba Allah atayitenenzeemu era kiri kye tugamba ekya communication tukikole yes tetuganye olumu abamu abantu batiitira ne balowooza nti omukyala ate bonaamugaa tulina sente ayinza n'okulaba nga talina hope n'agenda naye kati bw'aba yasobola n'okudduka gyasobola okutegeera nti tolina sente tolanga era still naawe owawasiza omuntu atali stable bulungi atali serious oyo tolanga ayinza n'okuddukako bw'olwala so Allah ayinza n'okuba mu kutaasa nga si muntu wakusibirako olukoba so tuwe some information of course oyinza obutawa detail nyingi gye nakumalamu omuntu maanyi suubi simanyi nakumanya kireka n'omwaka guno sigenda kuddamu okufuna gawa muyitiriza naye okumuwooningako obuwonizi nti wabula wiikendi ebadde nkakanya bwe simanyi wiiki ejja tusaba Allah atubondeze so that abeera muli abeera ne expectation eyo nti ebintu biyinza okukalwamu so those are at entry fe tulabanga byebyo naye gwe bw'oyingirawo nga for example toyina wadde na sente ziyinza kupangisa nnyumba osula wa mukwano ogwo naye olw'okuba shahawa ekuyitiriddeko oyagala kwegatta na muntu ng'ogenda owasa muwala w'abandi kitegeeza ne evaluation etandikirwako wagikose nga nkyamu awo obeera tokkirizibwa lwakuba n'abakyala nabo tofa gafumbirwa naawe kolako some investigation ku muntu ono yaani abeera wa akola wa so that naawe nga tonnakkiriza ate bagende bakusuula omukazi gwe bakuleka omwo kolako naawe ki basic investigation otegeera omuntu gw'oli mu kufumbirwa naye naawomu ku basisters bange Allah musaasire yafa yagenda kugamba ebintu by'obusobozi biri complicated yasooka n'afuna omuntu eyasooka okwagala okumuwasa yali musajja ng'akole mu Lufula avuga ennyama okugijja mu Lufula ntoza n'agidistribute nga bifo ebyenjawulo naye mu kaseera ke yamusangiramu nga yali yafuna ku accident bikikuga nga tali financially well naye nga omulimu gwe guli gukyaliyo kubanga bo tebabagoba babeera bangi so ovaako jasi bateekawo omulala budda neweyongera kati bwe yajja okufuna apuruvo y'abazadde bamugamba fete tusakkiriza okufumbiza oyo nobody talina kantu kati sajja nga bamugaana kati omuwala nga of course tasobola kuinsistinga nga abazadde baganye omuwala nga akivaako nga wayitawo samu myaka ebiri ng'aleeta omulala kati oyo gwe yaleeta yamusanga nga gamba ali mu position ya imaamu mu muzikiti
kati yoyo mvubuka ng'agamba omukyala waffe nti ye muzimbi abazi staff ngamuga nti muzimbi era bwetwamubuuza yakola mirimu ki amuzimbi tulowooza muzimbi abeera ne buddiru bwafunana asobola okukuma kiraba kumbe omwami talina mulimu n'ebyobuzimbi byenye tebiriyo nga jasi kyeyawonako nga yazimba yakayumba ku ttaka taata we lye yamuwa eryekika share meaning in terms of wakusula ayinawo ebigere okusula tewamala sajja ali mu kwepangisiza wali bulumbwe bubiri alya buli lunaku gwe ng'otiisatiisiza mu kasiisira kaako kewazimba naye nga tolya z'obutamuyitako yes kati kumpa omubuuka ye ate yali kubanga sistafu yafumbirira omwami oyo yali akola omwala ng'akola eyo Kampala campus kati kumba ono omwami ye ate yakayiculatingira ku muwala essuubi lye yaliraba nti ono alinaku kasimbi kati ekizibu kijja kigguka omuwala yalina asikosero so nga afuna obuzibu bwesi abeera alwadde ebiki kati n'abeera fosto okuvaayo ku mulimu kubanga okulinda ate bakugobe for absenteeism oba toli serious obulwadde bw'olina okimanyi bulungi tebuwona kati omuwala n'avaayo omulimu n'aguta kati omusajja ekyatwa najjukira yadde ebibalo eyabibalidde ku mulimu gwono lwaki oba ku mulimu lwaki tewaŋŋambye ate kati obulwadde buliko ebyokugamba kati munnange awo nno lwalabira omwami ono kyeki omwami ng'embeerooza aleetayo wadde kiro Allahu akbar kati omwami najjayo ate eswifaati embi ennyo nga ye agenda eyo neyeeyiya n'afunayo kanaalya akaliira eyo ewaka akomawo talina wadde kantu wasi still mbu yatuuka ne point erinnya ku muti anywera eyo soda we teri mulaba Allah kati era in the end omuwala n'atandika okuguluba nekyebayita okumanejinga famire jjukira oyedde mulwadde omulimu yavuddeyo era kyekimu ndooza ku byamuviirako final okufa kubanga yafuna ojjukira owasiko kumpi tewamu encouraging nakufuna lukuta naye yazaala abaana aputu abaana banga bataano ndooza kumpi na miracle naye kati gwe yasembayo ebyokulya tewali omusaayi biki era by the time yatuukira okuzaala nga kumpi yenaalinga kaskeleton so omubiri tegwasobola kumuyisaawo n'afiira mu mbeera eyo so example yetugireeta tuli ku issue ya abaami bano kati olijjukira twagambye eyasooka okujja yali eri mu meat packers kati gaayi bwe bamusangirawo nga gwavumuta naye yavaamu n'atereera kubanga eyo yali ali gainful employed jensi yali afunyemu temporary nga takyakola kadde ako era in the end yaddayo n'akola emirimu gyo n'afunye ddala kisente kati ng'olaba nti sometimes engeri gye twaseesingamu nayo yennyini era inaccurate nti olaba ngono yakonkuludinga nti ono omuzimbi yali gainful employed naye ono omusajja who is just temporary having a problem ate namulabanga nobody kumba ate ye yali gainful employed so engeri gye twaseesingamu tuba tulina okubeera careful omuntu ono gwegogamba nti muzimbi azimbira wa tugamba patani ye ey'okufuna emirimu efaananeta so that naawe osobola okwaseesingamu notagwa mu mbeera enkyamu ez'abantu okuba naddala abantu abedescribinga nga self-employed babulabe anti kati ebintu byebibeera vague nnyo kati bw'ogaa nti okola muno mu IU omuntu asobola okufuna ekifaananyi mangu amiri akola mu IU akola wa mu radio kyayinza okubafuna emitwalo nga 5 kigamba ekifaananyi kijja mangu n'akubamu obufaananyi awo n'atiisatiisa ne self-employed ekituufu kyennyini
kikyakola abamu beyita businessman bye biki ebyo nkola business zange yogera byokola oba otunda nnyaanya gamba ntunda nnyaanya teweetiisatiisa na nnyaanya mu businessman oba olanga motoka ku stage wali eri gamba nti nze nanga motoka so tewega totulimba amasanyi self employed okay yogera ekituufu sobola okubanga otuukiza so tukirabya mu angles zombi nti omwami soka we assessing kwabona akiyingira mu kiri ekintu nga talla yakuwoninga nti olina okuba ne istiqaa okuyita ku lulimi lwonna buno obiyingiramu nga naawe nyini weekakasa tolina sente zigenda ku wadde okurentinga akayumba ojja kuba ofuna omusango. Allah akbar. Okiraba. Okay. Parallela abakyala si kirungi kubeeraawo nti lwakwayagala kusigala ng'oli mufumbo ate n'obonaabona nga osobola okuddayo mu katale n'oweefunira omwami omulala. So ndaba nga nabo baali kozesa right eyo ey'okuwaaba nti ono alemeddwa wadde n'okundabirira ne babata. Kubanga oyinza okusanga omuntu ng'ali mu kutulugunya mukyala tamulabirira naye ng'ate wawa abantu abalala abasobola okuteekinga ovu omukyala n'abeera nga tabonaabonera bwereere. Tugamba bakyala ogezaako tugamba nti abakyala tebakkiriza mbeera mbi weebaweeri batute unless kati for example Amiri abaddemu ayo alina omulimu bambi ne bamuyimiriza ate ekyo kirala toddukawo naye bino bi Amiri talikkiriya buli mulimu gwe bamufunira agamba mubi ate oyo mwami ogwolaba oyo gagambye yali akira emigambo omuzimbi nga buli mulimu gwamuleetera agaana bamugamba avuge ku boda mbwejjamu kubaafe kati olidde oli ku level olemeddwa n'okuprovidinga for the home okyayogera byakufa obwa taxi obutabwagala tubwagala tulina nakyakuli oli mu kuwoza nga bwotayagala bwa kondakita. Allah akbar. So kati embeera eyo bw'olaba omuntu ate nga yalimu ebyo byakugaana buli kye bamuteerawo yeekwasa sinanye ogw'omuzibu ng'ate eno taprovidinga tawa singa oprovidinga nga wano bakugamba byakwongerezaako tusobola okugamba kale ne toprovidinga ate alternative ze bakuwa zono zigaana ate toyinaawo singa ogamba nti Abasajja naawe ayinawo akantu koke tekavaamu nnyingi naye muleka kasobola naye buli kye bamusomera agamba takisobola boda ejja mutta taxi tagwagala agala gwa office naye wombuuza wasoma ki ate teyasoma kiryawo kirikiri okukuba kati omuntu ng'oyo yenze mba ndowooza baba ina kumuviira buvizi kubanga aba yesa mabagani ono afunye obufunye setback entono ng'oli omusajja w'ennyama gwe nkunyumiriza oyo ate tetuddukawo kubanga Allah ffenna atugezesa n'akendeza emaali n'ajambusa so tuba tumugumiikiza yasaba Allah akole ki amwanguze kubanga ye ng'omuntu aba taparticipatinze mu nsonga eyo Allah abamugeerera engeri. Okay. Na tweyanze gwaffe gwa Qibla Media nawe tukwebaza okubeera nti otugoberera mukyala Zaitun nabo bakambulabye otereddeko akasimbi weebali tusaba Allah abeere nti akutukuumira. Waliwo ngambye nti nkusomera ennamba ya MTN mpola eya Qibla gye nkusomera yo tebagikubako basaako kussa ssente oba bagamba oba okuba ogamba nti jangu ono ne ssente namba eyo olulimi lwewulira eri 0774 45 19 45 wagira Qibla Media wagira daawa tubeere tusobola okubeera ntugula ekyuma ekyamaanyi tusobola okubeera ntutambuza tuweereza eddiini ya Mungu. Endala eri 0200 90 43 69 nkuddiramu olusembayo 0774 45 19 45 ya Airtel 0200 90 43 69 bw'oba osizaako esimbizo oba katuba tubulaba era tukakasa nti kamera ejja beera nti eggulibwa nga naawe ensimbizo ze wasaako omutwalo 20,000 10,000 nga kweruli era tusaba Allah abeere nti
abasobozesa edakika esigaddewo zino eno nja beera nti nzigulawo amasimu tubeere nti twogerezaganya nammwe gwabaddeko abadde atugoberera tubeere nti naawe osharinga naffe oyinza okukuba ku 075 931 baze 773 oba oyina kyewandyagadde okubeera nti oyongerezaako mu programu yaffe ensonga z'amakajjukira abadde tutunuulira tukomenkereza omusomo gwaffe oba topiki yaffe gye twatandika wiiki ewedde tubadde ku nsonga obuvunaanyizibwa bw'omusajja oba obw'omwami bwandibadde butya obw'okubeera nti ayingira mu institution eno ey'obufumbo mu bimu ku byo seeka kyatugambye nti nga tetunakulaba kuko nti osobola naawe kenyini olina kumanya nti osobola olina kumanya nti osobola otherwise bintu bingi seeka byakonyeeko by'oyinza olabirako nti osobola so si nti gwe bw'omala ofunayo akayumba wali eri tolina shuwa akamere woonojja okalya ogambe nti kangende ewa omuntu ampe muwalawe kati gwe oba tonaba kubeera nti osobola okubeera nti owasa era topapa yugosiro otherwise oyinza obireeta ne tukufuna bubi nti olaba yagwa ku mukyala w'omuntu tasobola muliisa kandabe ona ali ku ssimu wangi oyinza okudda okyayinayo eddakiika wangi nkukutte IFM oyinza okudda IFM waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh FM mukulu Hamza Matano amin yes okay yes sir okay inshallah okay inshallah tuyanze ge mukulu wa Hamza Matano sajja wa FDC nyoy wanje wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Aisha Nantume Namatala yenyabo amina ya rabbi kituufu ekiri ewange amina ya rabbi tweyanziza ge mukyala Nantume Aisha tweyanziza wanje wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh uwefe kale yaya nakuwulire she twebaza shekhe ebigambo byagenze nga jjukira tusaba Allah amuwemu essira amin fi dunya wal akhirah amin izina nake Qibla media yesabu semina ekonfalo eno asinga HMNS de mufti obu Uganda okay etwala eriyo yeri hostinga HMNS assistant mufti Eastern region okay Dr. Ahmed Hamid Wandeda okay and hosting the HMNS the district of Stronko Muslim district yes sir this semina December nakuza mwezi nga 15
mbadde nsabibwa nti ompe ennamba ya Airtel nkuweereze gundi eyafunye gakyati. Okay. Bakira tinaffe tunabeera in touch naawe okujjukizaako. Inshallah. Nfunire Amin. atuteekeremu obwangu. Amin. Tugende obusiramu bwaffe Amin. abantu babuganyulwemu. Amina. Tuyanze geyo Sheikh Ali Abbas oyoseka twaliwo ebuyobo. Kati wabagamba abantu ogenda mu semina toyina muyimiriza ate bwogezaako n'omulaga risiiti we ziri ebiyinza okuba nga kisibu wangi Sasha waliwo kyotayogedde yenyabo Okay. Okay. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Era ishandoza sigenda kweyongera ate kubeera nti nkwata balala olwokuba osomesezza ddala ndabona alemeddeko kamuwe chance abeere nti togerizaganya oddusa obadde obepinga oyinza okudda oba gy'oli olwokuba mbadde mpadde chance namukisa omu yekka tubeere nti tuvaawo naye tubeebaliza ddala olwokuba muwaayo akadde kammwe nomba nti mukuba amasimu nemusindika message mukulu Masaba Hussein tukwebaza webali kubeera nti koli Haji Ismail Mukankadi tusaba Allah abeere nti akwanguyiriza byonna byoteekateeka ne mwanyi naffe Jalia na Masaba mbusuubiri abantu omu kibuga eky'Embale mukulu Ssekalema ndoza kadde keeko tubeere nti tubadde kibuuzo tubadde konsani na kwebaza Hamza matano yabadde yebaza Aisha nantume ayebaza Ali Abbas naye yebaza era kyamaze nakomawo nasaako just to concluding n'ensonga nti daaka saddaaka enzito. Okay. So kyetulina okujjukira kubanga tolumu osanga omuntu ng'ava awaka ng'abantu ebalisiza ebinyeebwa ate agenda mu muzikiti n'agula tayiro z'omuzikiti n'agula kapeti y'omuzikiti kati eyo saddaaka ya tayipu eyo obeera totegedde bulungi fiki wa saddaaka sooka osanyusa abantu bawaka kubanga empeera ate zisinga mu bantu baabawaka wallahi okiraba. Okay. So bw'obasanyusa uyire empeera oba ozifuna tetugambye nti abantu baleme kgenda kuwa mu public platforms ng'amasajiti naye tonyigiriza bawaka nti lwakuwogezaako kusonda kasawo ka seminti for example abantu obasemba kulyayo ku kakoko kuyidi kati muli mu myezi 6 tugamba bw'obalaabalamu nga eziriwo zisobola okuliisa bano ekintu ekinaabasanyusa nga teziriwo zinaateeka ku muzigiti gweriisa bano ndiise bano kubanga yaaba muzigiti gwe tasobola kulema guzimba wallahi ajja kuleeta abantu abaziine baguzimba. Amerika yatunyumizaako bagamba bakola bajeti y'omuzigiti nga kumpi ematulayenga esente bubona ze beeyamye emirundi nga 10 naye baali awo seba omuntu n'abeeyi n'abagamba aguno omuzengo mazze temuleeta busente bwamu kati bakitegeeza nti yaaba abayagadde masigidi yezimbibwe ezo sente zammwe si zigenda gizimba asobola n'okuleeta omusajja okuva e Saudi Arabia nazja n'aguzimba oba nemukwata ezammwe nemuguzimba imwe mwennyini n'abagaggawaza kuga tasobola kulemwa naye ekintu ky'okunyigirizanga abantu baffe awaka nga twekwasa mbosimanyi tuba training ebiki ebyo ebintu bw'oba oyagadde ba training ba warning eti guno omwezi tuli mu training ya kulya kawunga kandi nabo bakalye nga bamanya 2 temporary naye kali okubaliisa nti bamanyi addire kalikoma kavaamu ne kafuuka psychological stress so nga ate gwaba akunguliddewo olina okuba abantu okubanga obanguyiriza obulamu
ne babeera nga basobola okufuna mukubanga ya Allah atugezesa na bingi bayinza okuwa ensimbi ate nagugezesa n'obulwadde kati naawe toyongera ate kugezesa abantu na bintu Allah byatannabagezesa nabyo bakiraba so kyekyo tusaba nnyo Allah atuwe obusobozi okuba nga tulabirira amaka gaffe kubanga y'emu ku bintu abasajja bye bazannyiddemu mu piriyodi eno gye tulimu abantu simanyi oba tebasoma ku fikihi oyo owasiza omuwala w'abandi omusudde awo wallahi ekintu ekyo kizito nnyo nze simanyi n'abakyetantala oba bw'oba tebasoose kirowoozaako so nga ate olina right resigning talina kasente taawase anti kati man istata minkum albaa falyatazawwaj so hadith etandika faman istataa busobozi oto buyina imagine eyo hadith ekwata ku bavubuka ya mahashara shababu etandika kati waba omuvubuka gwe tosuubira nti wede talina kyakoze naye ne bamuwoninga manistata aminkumaba kati bategeeza toyingira mu kintu temuni byakusaaga era obakuwa options bw'oba tosobodde dda mu kusiiba biki bakuwaate methods za kulwanyisa shahawa nga towasizza naye nazo teziri permanent tojja kusiiba myaka 10 wallahi olwana nga bw'osaba Allah aleeta embeera osobola okubanga oyingira mu bufumbo nga ddala minimum eri osobola ogituukiriza kwayo minimum togirabe nga nayo sinene nyeetiisa naye gituukirize wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh twegerizaganya tusharinga ku nsonga ez'ensonga z'amaka tuba n'emiramu egy'enjawulo nga tukubaganyako ebirowoozo oba oliawo ne wabaawo omu ku famire ku bantu ofunamu ekyokuyiga nga Shanatume bwagambye nti olowooza nti ayogera ku nze naye ebimu mwaba bitugamba ebimu tulaba ebitambula mu society etuba nti byetusomesa ebimu byaliwo kuva dda ng'obusobozi eyo aya namba Allah mwenyini yabyogerako nga seeka bwava okukomenkereza kasono lwekyo tubaawo buli we tuba tuli jangu tubeere ntusinkana tusharinga tubeere ntusobola okubeera ntutereeza community ne society n'abantu baffe ab'eŋŋanda oba oli awo ekizibu ekiri ewuwo n'omulala kiyandibanga kyekimu katwe tukikubaganyako ebirowoozo wakikiyinza okubeera nti tuba tukifunidde solution naye asinga okukola solution ya Allah subhanahu wa ta'ala atakumira mpera abatubeere nti abatukumira sigenda asukka wano eno musule bulungi mweraba nasigala omwana wenyi musalo wenyi muzukulu wenyi musakulu nagwere amina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Islamic Media Qibla Islamic Media